gwokwatako mubbi abalina clean hands batunu. Let me tell you, tuze by 80s awo Museveni yakawamba enjiri ey'obubbi siwetandikira prosperity gospel. Prosperity gospel kubanga siga ensigo osiga ogula mpewo bo sente bazitutte. Yes. Abagala okuzimba ennyumba sente bazitutteko. Yes. Aba ne babatunza amayumba siga amayumba era nabadde ndi ku gundi nenda baka clip Pastor Kanya asemanye abasawo mulekerawo obubbi abasawo omubbi ennyo ne mubbe eddagala gwe saba byatuyugira ki Pastor Kayanja lindako waliwo asinze abasumba okubba abantu abasumba bagezezzaako waliwo asinze abasumba okubba abantu zijjagala obambuli basawo bameka abatunzi abalwadde ennyumba abasumba bazibatunziza mamotoka gabatutteko. Tojjukira omukyala Francis Adrowa UCK bamubaka emmotoka ng'ate mulwadde wasirimu bamulimbye omusabira emmotoka n'engibajjako. Tojjukira Betty Badda ne bbaawe bwe babba ku mukyala gwe baasuubiza nti bw'asiga emmotoka ye yali yeweze sente miliyoni 5 mu banka mu Barclays then kati Abusa yali gyakola n'agula akamotoka kati bw'akagula namugamba bw'akasiga olwo musumba nyamugamba mu mwezi gumu Betty Badda ne bbaawe Badda abisayidizeeyo sayidize zebugulubi namugamba bw'agisiga emmotoka mu mwezi gumu akubwa embaga honeymoon eri oba bamugamba Denmark niba n'abasumba lindako Jackson Dr. Kunonko mmanyi yali minister ku Obotetu era yali atwala ku University Council. Museveni kasita yakwatagana n'abantu bano ate ekibunyisa ababbi ayine bafuuka bakwano ba State House era bw'otabeera mubbi tosobola kubeera mukwano era be bamusabira kati njogera ku church. Yes. Teri mubbi atasabira Museveni abeewo lulete wamuwuliranga nsabira president wange Yoweri Kaguta Museveni akwata bakazi enabba omugenzi lule ate yiga yiga muveeko yiga teyasabiranga yakuwa ku sente teyasabiranga sente ze waziri andi gweze walya zonna ezo kati oyo sijjamukuba yiga yewange mukama mukuume ezize wazirya amulamuza ekisa ezize wazirya tajja mulamuza kisa yabba abantu abawala be yasiga sirimu abayise batono waliwo ne gwe nataasa naye bamusiza sirimu era yiga kiki ka Hadija Reskings genda obuuze nabbi omukazi ajja kubuulira yabaki ate ajja kubuulira ebizibu bye tomanyi yeyayimba oluyimba nti owoolugambo olunvumirira naye yiga kyeyamukola alifa akirojja kyalifa teyerabidde alifa akirojja gwe mufuna omunoonyi omubuuze akubuulire honestly what happened akubuulire n'obufere bw'abalule bwayiga n'abalala mondo teyadduka kuno bubbi agenda kwesemba okubwa MP era abantu banaaba basiru okumulonda abantu ng'abo bali abasiru basobola omulonda omubbi adduse kuno ate naye simanyi era simanyi ne Katonda atusaasire kati jine bwe kiba nti obubbi tukuza bukuze naawo tuyingira mu masomero twesimbangawo nga batulonda honestly kati abaana babawa kugula bululu mwana watu ate mu masomero sente bazijjawa abazibawo bazadde baawe kitegeeza kugulirira bubbi ontegedde bulungi ontegedde bulungi kati tunaatuusaawa kati tambula tujje tutunira jini yaki ya bubbi olwaleero Uganda ndooza eri katoge nti 90% oba 95% Christians n'abasiraamu ng'obagasse 5% bebasamize abatalina ddiini naye ate waliwo another ndooza nga ku Christianity ne Islam toolayo about bagyeko ndooza 50% baakoowa kabalaba it is hypocrisy in church, hypocrisy in mosques. babeera waka baakoowa era be bajja okubuulira sheeka omubbi
bajja okubuulira sheek owa kino, bajja okubuulira pasita ono yankola kino, ono pasita yandya, ono pasita yanziba, ono pasita yanfera. Ebyo they are torn. Omusumba yabbako omukazi miliyoni 4 mu dollars yazijangana mu banka munakwezi ngazimaze. Amugambye nti baawe alinayo omukyalo omulala naye alina byasindika, ate alaba ng'agenda mu kubambaga naye aleeta asige mu kituuti. Yasooka n'amukuulako miliyoni 3. First time miliyoni 3 yamuga agenda ozireete kati nsabe bikyuke. Yazimugirako tororo. Ate ng'omukyala gwe babba educated, alina masters. Naye abunanga abayivu basinga okubba. Abayivu anti basiru basoma kuyita bibuuzo, tebasoma kutegeera bintu. Kyanjawulo. Ekyo bulaba bwe basoma balowooza ti sente ziri waggulu bewanike, so nga sente ziri ku ttaka. Wano wonsanze enkola mu nkoko. I harvest money. Kakati tutambula, tutandika okukwata ababbi mu masinzizo. Bwe tubakwata bagulirira poliisi, bakuba mu State House. Essimu ekuba ya State House yeragira omubi bamute, alidde ebisiyaga bamute, banoonyereze ku batalidde ebisiyaga, abayamba abasiyazi. Simanyi okiraba nga State House yekuba. It is kavuyo. Olunaku olwalo tuzza okwogera ku nsonga eziriwo mu ggwanga n'okusingira ddala obuli bw'enguzi, obubbi bw'essente, obukudde ejjembe. Kwezi awo wenjawukanira nammwe. Muyita mutya omubbi saababbi n'ababbi omuli w'enguzi? Anti ngambi olwo lulimi luli kwegamba ababbi bagezi babali shrewd. Baalabanga bwe tunaabagamba nti babbi baswala. Kati bw'omuyita corruption tekiswaza naye bw'ogamba mubbi. Kati ababbi ne tubalekera ababbi b'enkoko, ye mubbi. Ababbi b'embizi ku byalo abo be babbi. These are thieves. Kale no and murderers, kubanga bye bakola byonna bimaliriza bijjeeko omuntu owa bulijjo kye yandibadde afuna mu services ng'ebyenzijanjaba, ng'ebyamasomero, ng'ebya nguudo bulaba bakola bufunda accidents eziringa accidents. Bo bata actually ab'ebigere bangi be basse, banaku ba boda babasse kubanga obugudo bufunda malwaliro teri ddagala, teri abasawo baagala okukola kyokka tebabawadde bikozesebwa okukakana nga abalwadde bafudde abandi badde bawangaala. Okiraba. So kati obutebuba tebanguzi, buba bubbi. Bubbi tuzza okwogera ku obubbi obutemu obuli mu ggwanga lino n'obutemu obubbi obutemu. Mukulu Malinga bw'akyogedde, wabula njogera okubajjukiza nti nno omusumba Serugo yabeeranga wano e Nansana, kakati ali Boston, Massachusetts. Abagamba nti nno yabagulirawo mukutu ogwa Radio Uganda e Massachusetts, era nga omusanga ku Main Street eri 7040. Akati nno gwayagala okwogerako naye oba okukusabira ojja kuba nti nno olaba akalango kafaawo mwekali naye kwezi ojja kubanga okalaba bulungi. Gwoyogedde simanyi oba mummanyi. Kakati bw'omulangira mu programu yange obuziza musango. Omusumba nsonyiwa kubanga simanyi oba afera. Naye lindako oyinza okweza nga afeza nti ati twamulaba ku programu ya Pastor Male. Ekintu kye balaba ku programu mwendi bamanyi nti ekyo kituufu. Era kituufu. Saagala sinza nange kirangira mu bamanyi nti kituufu. Singa olangira ekintu mu programu hostinze omuntu n'agenda n'afuna obuzibu. For instance, abantu bafunanga ebizibu ku beat. Abasamize bababidde ku beat balumba radio. Titwambulidde ku radio bo balowooza nti buli kye bawulidde ku radio kituufu. Ne batamanya nti eri abapanga ki ebintu. Kale kati tulina ba Mystic lino ttendekero lya byamikono lisangibwa wali ku round about ku 2. Mystic bagamba nti nno balina courses eza diploma certificate, ate balina ne short courses eza hair dressing. Kale nogenda wali ku 2 ku kizimbe ekiriko Pride Microfinance, ojja kubasangako bulungi nnyo babenga basobola okusomeseza omuntu wo. Akati sobo kombawo abo bagenderera ddala basome. Obumu ku buzibu bwe tulina mu ggwanga be bantu okulooza nti asomye alina kuba na degree. Kituufu ekyo. Ate bwe bamala okusoma ne balooza nti sente ziri mu bbanga mu heaveni. Era olaba ne bagenda mukama tuyita. Era
money is not in heaven. Wealth is not in heaven. Sente teziri mu bbanga, abazungu baatusirwa. Yes. Ffe kyo tugamba nti sente ziri mu kuddugala ku ttaka. Yes. Baatugamba nti olina kwambala white collar nga bwe nzirugala. Ebyo tebikola, white simanyi collar okiraba. tezikola. Kati courses zino ze basoma ku university ziri just theological. Yes. Teziri practical. Theoretical. Kati theoretical teziri practical. Yet eziri practical mwe muli sente. Lunda enkoko nga nze zennunda. Yes. Mujje munguleko enkoko. Muyiga okulunda. Oba oyagala kuroira, oba oyagala loko, oba oyagala ziri brooded, oba oyagala broiler. Jangu wano male poultry farmers Kawempe, otuka ku polisi ya Kawempe. Nojja wano. Soko bawe namba. Soko oline nga sinaba wa namba. Bw'oba oyagala kuyiga kulunda, it's a practical matter. Yes. Ate olunda bw'ofuna ssente. Lwaki ofa obwavu? Olindiriza kikofiira akuleetere ssente. Andi kati bakikofiira bangi, buli omu ajja n'ekikofiira ataddeko ndi nja bbawa ssente ne muzigwamu. Kakati essomero lyonna erisomesa ebyemikono. Amina. Abazungu baatugamba nti omuntu asomye ennyo yalina okufuna ssente. Abasomye ennyo are land thieves. Most of them are land. Sibe bali mu government. Sibe ba technocrats abakola mu ministries. Sibe ba accountants. Sibe ba engineers. Sibe ba lawyers. Sibe ba lamuzi. Sibe ba namawulire. For this thing. Abo basomye naye ne bakozesa bye basomye okunyunyunta abalala. Wuliriza. Sente ziri mu kuddugala. Abazungu kye batatugamba nti sente ziri ku ttaka ddugala. Ate bw'omala okufuna ez'oku ttaka omanye obugagga gye buli. Tebuli mu bbanga. Era abalooza treasures in heaven abo baloota misana. Tulaba babalizisanga nti our treasures are laid in heaven. Ziri ludda wa. Treasures ziri wano. Kaakati ate bw'oba oyagala obugagga buli mu ttaka. Era yiikula zaabu. Obugagga bwa Uganda babubala mu zaabu. Tewulidde nga gavumenti simanyi eyagala okugula gold gundi kubanga twafunye deficit. Tulina financial gundi trade deficits bye tutunda ebweru bitono nnyo bye tujja ebweru. Kati gavumenti egamba eyagala kugula gold eyongereyo gold etunde tusobole okuba nga tukola ki nga tuva mu matigga ge tulimu. So sente ziri ku ttaka nyingi. Kamaliza namba lindako n'amakolero gali ku ttaka, buli kimu kyonna kiri ku ttaka. Andi nzigumiza kino ekya mystic. Basomesa abaana ebyemikono. Akati sente endala empitirivu ezisinga zonna ziri mu ttaka. Mwe muva emmere, mwe muva diamond, mwe muva gold, mwe muva silver, mwe muli amafuta, mwe muli emmwanyi, si black gold, mwe muli everything. Gwe siri wala obeere mu bbanga ojja kutambulira mu nsi gye tuyita utopia, an imaginary kingdom. Nti nze siddugala. Abaana be basomye, they are graduates. But here baabo tobalaba bagema nkoko. Tulabirira nkoko zaffe. We are here Malay poultry farmers and we are very busy. Tebajja genda kubba nti bakuba obutayimbwa oba bakwate pavers bakuba abantu. They know where money comes from. Nti tuddugale tuwere kalimbwe tulonda amagi, tuteeka amagi mu kyuma. N'abalina amagi nga mwagala baaluliza Malay poultry farmers weetuli ebyuma tobiraba bibiri eno nayo gyebiri. Eno tanka ya byuma ebyaluza oba byetaaga amazzi. Ebyuma byetaaga moisture. So essimu zange nyojja ziteekako wali 0 7 7 2 4 7 9 3 8 6 0 7 7 2 4 7 9 3 8 6 ne 0 7 0 2 19 65 11 0 7 0 2 19 65 11. Ndozansaba no wa kamera akwateko wali batigiri ndi nkola mirimu. Oli mu mirimu. Kyemulaba kyonnaawo ndi mu mirimu okola. Nze sisabiriza ssente za kulya, sindi nga bana ababbi abayiyo obukodyo ne bakola kutuwako biliyoni 167. Ababbi abawedde emirimu. Okiraba oyo mutabani wa Jacobo ali kwaluza. Abraham naye ali wali. Tolaba n'eri emabe bwokoko bwetuva okwaluza byonna. So tuli bakozi and I
I call on you Ugandans, mulekerawo okuluza ni government ina kijjoba w'ekyobwerere. Work your way up the scales of life. Bano betulona ne bagenda waggulu eyo tebamanyi nti baddu baffe. Actually they are our servants. Bo balowooza be bakama baffe. Kyova olaba ogenda mu ofiisi n'abatuuza layini n'omala olunaku lulamba olinze minisita oba olinze PS oba olinze commissioner oba olinze ani accountant one day ate n'otomula naga no obudde bumpiseko mujja ku actually be bantu ababbi ate abatalina bwongo kubanga omubbi alina obwongo yale ono gwenziba saagala azuukuke kamuwe service ekyapa ne kimala myaka 5 myaka 10 be balese n'emivuyo ku ttaka ettaka ne lifuluminako ebyapa bibiri ate twawulidde bya Suna Ben abantu abakaaba bayitirivu Suna Ben naye bakimukoze ekyapa kyafulumi kati waliwo omusajja gwe mbadde njogera naye wano ku ssimu ngamba nti omukulu Kamoga nange yakinkola n'omukazi n'amuntwalako yamubbako ettaka n'amutwalako n'omukazi ye yagenda mu kkooti ettaka n'alinunula naye omukazi n'amutwalayo ne badda mu kutaka lireero naga nti era kasita okwata mukazi wo mbw atwale ssente ewa Haji Kamoga mungu yawedde naye bw'oba oyagala kumanya genda ononye Kasulu anti yatandika real estate gye tumanye eri modern genda omunoonya olabe obutali bwesimbu kye bukola nti otuuka edda it catches up with you oyinza okulowooza nti gwe oli bulungi today niye abaana bo n'obasimira omusingi omubi ogw'okubonaabona nga kubanga buli gwobba akolima buli gwobba adaaga buli gwobba akukkuluma ebikolima ebyo oli biddawa muleke okulowooza nti Katonda ajja bakolimira mu ggulu lwaluli olunaku no mujja kuyitawo mugende mufe naye abaana bammwe n'abazzukulu bapayinge for your crimes abaafuna ttaka mu ndagaano y'olwenda abaali ewa famire zaabwe ziri zitya emundi yabisiyaga nga n'omusika ebisiyaga twamuteeka ne ku kapeti kakati n'amenya ki ndeke ki endala ettaka baali batwalako ne babalekerako acres 50 square acres 4,000 n'okuzoba bazi batwaleko n'emanyangwa ekyo kunayiza obwo bwe bukumpanya bwe bubigerege ensi yeeyongedde okutunyiga lwa bintu ebinayiza obunayiza kakati mbuuza sooka oteekeyo essimu y'abali kati bali bo twabatadde akalango kaabwe mwekali naye ekyenjagala okubuuza ababaka ba paliamenti obalabye engeri gye babbamu ssente omusolo ne President Museveni n'atukonaga nti ababbi abali mu gavumenti yange temubawa bbeiro naye ng'ate paliamenti yabadde ng'eyisa embalirira ey'omwaka guno mwabaddemu obuwumbi 750 ezabadde zigenda okugula ambulensi okuzimba amasomero naye pulezidenti aga nti embalirira mwagikyusizza zino ssente buwumbi 3 bugende ku local company obuwumbi 5 babuteeke ku penet biri n'abisazaamu obubbi buli mu babaka ba paliamenti oba buviira ddala mu state house gwenga bwola when the madness of an entire nation disturbs a solitary mind it's not enough to say the person is mad manye yawandika ekyo singugi eddalu ly'ensi yonna bwe litabangula emmeemmeemu kiba tekitegeeza nti omuntu oyo mulalu bonna bwe batyo bafaanana bonna bwe bafaanana kankulukire tuli mu nsiko ffe twali tusoma abaafiirwa ente mu nsiko batono abangi nnyo nakati abakyabanja bayitirivu baani abaazibba bunyininyini abaye NRA bebazibba NRA ani yali yagidumira Yoweri Kaguta Museveni kitegeeza eyo nsigo ya bubbi gene ndoza omuntu akolebwa genes genetics kati gene ebanga mbala kyembala omuntu gyazze nayo gyalinira gyatunda bubbi esobola n'okuva ku gwe nekwata n'omwana wo na buli gwoleta kusemberera bw'alaba ng'oli mubbi nga nayabba now NRA ente z'abantu mmere y'abantu ne batakoma ku ekyo ne bagenda mu currency sente embalala ne bajjayo obutitimbe bwa ssente
ne bazitwala bwe bamala okukwata obuyinza ne batugamba bazeewula naye ku mulembe gw'Obote babbanzibe era twababalanga babbi era singa babakwatako bandi bavunaanye ki bubbi kati bamala kutuuka mu buyinza ne bagaa twazeewula bakasasula oba emirundi emyaka obanga a few years back bwe bakwata obuyinza 1987 ne baleeta currency reform wali otegeera mukakadde nga batuwaamu siringi 7 emitwalo 9 mu 9 mu 13 ne bazitwala siringi 7 ze baatuwaamu zikira nali mbeera ne jjajja ne mutwalira ezo zikyusa mukyala watu yalina obukadde oba bwali 2 nendeeta omutwalo gumu 10 Katonda wange nya nezange kyekimu nangamba zino zokka ze bampadde ndize zino emitwalo 9 mu 9 mu 13 ezo ne bazitubbako ne bazitwala lindako we twakyusiza ssente eyo currency reform ey'omutawaana mu 87 wali osobola okugula kanabe wali osobola abaana fees bali basasula oba zaali mu 5 awo 6 ttaamu ffe nga basoma ekyambo kolejiso zaali tezinatuuka mu 1,000 nga zikyali awo mu 5 kakati ne bajjako 0 3 ne bajjako 0 3 ku mutwalo ku kakadde ne bajjako 0 3 ne wasigala mutwalo wasigala omutwalo bajjako 0 2 ne wasigala mutwalo ku mutwalo aye ne bakuwako siringi 7 okitegeza ffe zonna bazitwala nnyo naye bali kakati njagala okutegeeza nti akakadde kaali kasobola okuweerera abaana kale 100 mu biseera by'Obote 100 mu biseera by'Obote kakati akakadde olwaleero kaweerera abaana bameka ate ngaako kabaweerera kaloteke kyamwe college school Mengo senior school kati abaana 100 olwaleero Mengo eri mu kakadde kamwe emitwalo 8 kati abaana 10 ze billion meka emwe mu obukadde 8 kati ani mu byasinga nonzijako emitwalo 9 mu 9 mu 13 nompaka 7 economy nogitta nemba nti akasanvu kennalina luli tekakyasobola naggula kati akasanvu kagula ki tekalina pozi ekikomando nolya nokuta nokola gas nokujja wanewo bandeetedde mutwalo kakati tebereza I don't know obubbi obusingawo obusangawo njagala okutegeeza gene waliwo kyetwa genealogy obuzaale bw'obubbi oba obuvo bw'obubbi oba bwe tuba twogera ku Kristo obulokozi bwatandika era twogera ku gini ya Yesu Kristo Adamu ne tugenda eyo ne tutuuka ku tata wa Daudi then ne tutuuka tugenda ku Ruth nafumbirwa yani tata wa Daudi then tata wa Daudi nazaala Solomon kani tulaba nti obwo bwe buvo bwa Yesu katutunulira obuvo bw'obubbi bwavaawa Amini yava mu buyinza ng'ebbanja lyaffe ttono ate nga litegeerekeka era teyali mubbi Obote teyali mubbi kubanga ne parastatos ze baalekawo zonna baaleka ziri function kati weebuuze sente ze baatunda mu parastatos zaalagawa bazitwala bo bennyini musombo Uganda Airlines basooka ne bagikuba kyabugazi ne batunda buli kimu kyonna Uganda Railways kyabugazi negwawo Uganda Transport Company UTC People's Transport Company y'Ejjinja nayo negenda ne tugenda mu Uganda General Merchandise eyagulanga ebintu ne tugenda mu Linti Marketing Board ne tugenda mu Produce Marketing Board eyagulanga ebirime ne stabilizing prices ne tugenda mu Coffee Marketing Board ne bagamba bagitunze ne bateekawo ono omusiriranka kyatunda byagowa ne bamuweyolera ne ssente simanyi bubumbi bumeka was it paid obubbi obusingawo obusangawo beverages ne bagitwala foods and beverages katsoko mbulire bw'oyogera ebintu ebyo neeraliikiriza musumba twogera ku genetics ez'obubbi mu Uganda Besigye kyayogera juzi nagati obubbi bwaviira ddala mu nsiko nze nkulaga gene oba oyagala genda omubuuze kuba ate yali mujjanka helicopters era yabuukayo n'agamba as exposing mukwano gwaffe Sale n'agenda ewa Museveni n'amugamba nze bampaddeyo commission wuno oba zaali $9,800 naye nze ziizino ko yindikale kasita guwammu ozireese
oba zaalagawo after that point simanyi. Tojjukira nti enguzi ya helicopter yeyasuula Bank of Commerce eyakato, International Credit Bank eyakato yagisuula ati mwe mwali gwe genda obabuuze, genda ononye mutabani wa Kato gwe bayita Kato eyalina Nyini Dembe FM bannange kintu nga kyali kibinye so kati ombuuza Jim yabubbi mu ggwanga gye bwavwa gyebwe ensibuko yaabwo, era bagamba nti babulwanyisa balina moral authority obulwanyisa. Okiwulidde? Mpulira. Mu nsiko waliyo bannaddiini nabo ne bafuuka babbi, nabo ne babbiramu. Ate omuntu bw'abeera nga munnaddiini ate akutte emmundu oba ali mu bya mmundu ate oyo aba akyali musumba. Kati abasumba obalaba nabo bakalakalana mmundu. Omusumba jja n'olowooza nti oba pulezidenti yajja babeera nezibagulira ekkubo. Good. Webuuza pulezidenti yajja ani? Ninga musumba. So twogera ku jiini y'obubbi. Ensigo eyo eri mu musaayi gw'abantu naye nga babuyita bubbi, era mulekerawo giyita corruption. Era singa nina obuyinza nandituuziza parliament ekigambo corruption ne tukijja mu mateeka ne bufuuka bubbi. Thieves actually tubayite ba aggravated robbers oba aggravated ki robbers ki tubayite tutya kubanga bali babbi. Kakati president tasobola kulwanyisa bubbi obwo ye nga ye nkyakuwa genealogy y'obubbi mu Uganda. 1986 obubbi butandise bulina obuka nnyo. Bwe baali batunda Uganda General Merchandise oba bagitunda sente mmeka, bagitunda sente ntono nnyo, kyokka eyali agikulira ye yagigula ye kennyini. Anti yatuusa nga wano mitayimbwa n'ebirala byonna. Okitegedde? Omukozi agula atya kampuni mwabadde akola n'agyeguza sente azijjeewa era yazijja omwo mwennyini, kitegeeza abadde abba. Ompuliza bulungi kubanga baddiranga sente buli budget nga balocatinga sente Lint Marketing Board, Produce Marketing Board, Coffee Marketing Board kyonna naye nga bazifuna muli babbanzibe tezigenda mu bitongole. Abantu abafiirwa ebintu byabwe laba cooperatives zonna West Mengo, Wamala Union, bazibba zonna. Actually sente ezisinga bazibba ku financinga lutalo, era kyovulaba abaali mu unions nga bafinancinga olutalo. Museveni bwe yakwata obuyinza yabeekengera n'agani bano bwe mbalekera sente bayinza okufinancinga omulala katolayo unions bwe tuzitta zonna n'azitta zonna ne zifa. Cooperative Bank bwe yagendera zonna ne bagitunda nga tebaagala n'akatono okulekawo kalandira kayinza kuwa musingi bayeekera balala. Yes. Omanyi buli lw'oyagala ennyo obuyinza, that's what happens. Waliwo ebintu ebimu byotta ate nga tewandibise. President Museveni yabikolanga nga ffe tetubitegeera. Okutunda ebibira byonna n'abigabira abantu babiyingiremu. Agali amafaamu ga gavumenti kati g'abaani bennyini bagatwala. Abaalwana be baagezza era nga bagamba nti twalwana. Ekyasembeyo okutwalibwa General Kahindo Tafiri yagitutte eyasembyeyo nga ne President Museveni yeetwalira ey'ekisozi. Mbulira kakati soko olindeko twogera ku kyetuyita gene GENE akasaayi ako akali mu muntu naye nga bakayita bubbi. Edda twatederezanga abagagga mwana waani tatuleetera omubbi, mwana waani things have changed. Omubbi gwe batendereza nti ye mugezi, kati ye mugezi omubbi era bw'oba tobba baga naigwe wabaakira babanno bwe bakola bonna bagagga wadde. Bamaama bafuuse so greedy awaka baagala batabani baabwe ne bawala baabwe bababbire babaleetere sente. Bataata si nnyo naye bamaama taata tutera nnyo okufa naye bamaama benkalejinza abaana olufuna omulindi kati nno olina okugula ettaka, olina okukola kino, olina okukola kino, n'amusomera byonna byalina okukola, n'amusomera buli kimu kyonna okumaliriza okumusomera ng'ali mu ki, ng'ali mu matigga, ng'ali mu bubbi Okitegedde? Nkitegeera bulungi.
Now kakati bwe tuva awo ne tutambula ne tutuuka mu gundi mu 87 tuvuddeyo. By 95 doza parastatal zonna zaali zigenze ngamazo zitunda nga tetukyalina nemu gye tugamba nti nekyaliwo eggwanga kwe liyimiridde zonna zikoze eki zonna zigenze. Akati ne batandika okuleeta schemes naye ngaezo zakubbira mu ssente. Scheme gye basooka ogimanye yasooka ne baleeta rural farmers scheme. Bwe basooka ziwa bannabyabufuzi bazisasula tebazisasula. Then netugenda mu ntandikwa ya Kisamba naye yali scheme yakuteeka muki sente. Then netugenda mu NADS naye nebeera scheme yakulira muki sente. Netugenda bonna bagaggawale eziriddwa bonna bagaggawale oziyise entono. Challenge eriwo nti abantu abalonzi balemwa okutegeera nti akaluluko totunda katunde. Omuntu ajja okulonda ateekwa okuba nga alina issue gyagenda okuyimirirako ng'alina kyagenda okukukolera singa ye naye kyagenda okulobinga gavumenti ekole nkufuna bulungi. Omulembe gw'Obote 1 government ba MPs balobinganga gavumenti nekola nezimba amalwaliro mu buli district nezimba amasomero mu buli district ndoza gaali ga kugombolola secondary school primary school simanyi kiraba seminti tebamubba. Kati genda obuze mukwano gwange Seroma Sekidde ajja kubulira ni seminti bamuteekamu ebbumba. Era bw'oba omuguzi omaze gagula wantu ojja ogula bbumba anti bibyo bizimbe ebigwa ku mulembe gwa Amini byali bigwa. Hapana. Ate kyeyazimba mu Bulange Mmengo twakiraba emyaka gikyamala nenga kigumu nakati kikyali. Ate olaba ne kino ekyagundi kino National Social Security Fund kyakyama bukyami era abajja kizimba okitereza aba Spanish tebakimenyawo batereza kitereze waggulu awali wakyami omuzikiti gw'oludi Kampala gwakyama bukyami naye ne bagutereza kuba seminti yali seminti. Genda obuuze Lieutenant Colonel Sekidde ne mukyala we Sekidde bakubulire seminti bwafaanana ennaku zino ebbumba ne baddira ebbumba ne bateekamu ne baddira evvu ne bateekamu seminti. Gwe n'ozimba ekizimbe nga kigenda gwa kiraba twogera jini yaki y'obubbi. Now Museveni bwe yali mu nsiko yakozesa bannaddiini laga nti bano abantu bye boogera Katonda tebiriiyo. Abasamize bange basinga era y'omumanyi awaana abasamize okusinga abaagala nnyo abakuŋŋaanya n'obakuŋŋaanya. Gwe mulembe ogukyasoose okuteeka abasamize mu State House. Kyokka ate abasiru ba Christians baga era awo wali Yesu ate olaba omukyala mulokole efamire endokole omuwala alina kkanisa ne president. Omusajja abagamba misana nti abasamize bange mubaleke mubaagaza kimukole ebyammwe n'abawona obumbi. Waliwo omusumba asookewo wa Museveni nga Mama Fina tanatuuka tewali era bwakuba essimu agikwata naye abafere baalingawo abaasooka mu masabo gye babbiranga abantu nakati bakyababbirayo naye ate kati obukodde obuli mu masabo ne budda mu kyaki babbira mu kyaki. Kati Museveni kase yategeera bannaddiini mu nsiko ng'ali musiko kuba yabeeranga nabo n'abarecruiting n'aga nti bano nina kukozesa bakozese baleme kuwagira bayeekera balala n'abatwala mu mukyaka kakana nga bawadde n'emmundu n'emmotoka mundu motoka sente anti akwata bukwasi mu ggwanika n'abawa. Recently General Salimu Sale yayita ba bishops ba Church of Uganda eyewuwe n'abawa obuwumbyaka njagala onoonyereze mu COVID tibagende beekulaakulanye njagala ogenda onoonyereze bishop kye yagamba abakkiriza be tinafunye akawumbi ko yaba obuwumbi 50 50 million genda onoonye eggulire Salimu Sale awadde ba bishops bagendera na mu baasi n'amagandulula gaabwe Church of Uganda 50 billion ate the late Archbishop tojukina naye challenge yali yattaka nero yanabiyingiramu naddukire wa Museveni amutaase ku babbi anti yali akoze endagaano z'obucupuli so kati syndrome
kyetuyita thieving syndrome. Gini eyo eri so deeply rooted ku mulembe guno tikumpi buli gwokwatako mubbi. Abalina clean hands batunu. Let me tell you, tuze by 80s awo Museveni yakawamba enjiri ey'obubbi si wetandikira. Prosperity gospel. Prosperity gospel kubanga siga ensigo osiga ogula mpewo bo sente bazitutte. Abaagala okuzimba ennyumba sente bazitutteko. Aba ne babatunza amayumba siga amayumba. Era nabadde ndi ku gundi nendaba ka clip Pastor Kayanja asimanye abasawo mulekerawo obubbi, abasawo mubbi ennyo ne mubba eddagala. Gwe saba byatuyugira ki? Pastor Kayanja lindako. Waliwo asinze abasumba okubba abantu abasumba bagezezaako. Waliwo asinze abasumba okubba abantu zijjagala obambuli. Basawo bameka abatunza abalwadde ennyumba abasumba bazibatunziza. Mamotoka gabagaba tutteko. Tojjukira omukyala Francis Adrowa UCK bamubaka emmotoka ng'ate mulwadde wa sirimu bamulimbye omusabira emmotoka n'engibajjako. Tojjukira Betty Badda ne bbaawe bwe babba ku mukyala gwe baasuubiza nti bw'asiga emmotoka ye yali yeweze sente miliyoni 5 mu banka mu Barclays then kati Abusa yali gyakola n'agula akamotoka kati bw'akagula yamugamba bw'akasiga olwo musumba ani amugamba mu mwezi gumu Betty Badda ne bbaawe Badda abesaidi zeeyo saidi z'ebugulubi naye omugamba bw'agisiga emmotoka mu mwezi gumu akubwa embaga honeymoon eri oba bamugamba Denmark niba n'abasumba lindako. Jackson Dr. Kununko omumanyi yali minisita ku Obotettu era yali atwala ku University Council. Amaka ge gaali wali ku Sir Apollo Kaggwa botuka ku Full Gospel kwatiridde bwayisi. Petrol station esooka oba bagiyita ani ku mukono guno oba Oilcom eyo yesooka era yeeriwo ate ddala ogisanga eno mu maaso ng'otuuka kasozi. Naye eri awo gaali maka ga Dr. Kununka. Mutabani we Jackson Kununka yali asabira ku Miracle. Ye yali akulembera nyama yaalwo kuba Dr. Kununka yaleka businesses nyama yaalwo yaleka amaka yaleka mu bibira ebunyolo. Jackson n'atandika kutunda bw'atwala eri ssente anti babasuubiza kusiga nga bw'olaba schemes zino ez'okubba ez'obubbi. Jackson teyeewoze ssente mu mama nerendaaza atutteyo olwo afunye ne kibenzi bamuwadde n'akawala akataatuula ku front beba elder mu Miracle Center. Mpuliriza sewo mpulira. Amaka ga Dr. Kununka Jackson yalemwa okusasula tractor grader nejja namwandu ali munda bamugamba vaamu tugenda kukola ki kusenda ne basenda amaka ga Dr. Kununka yali yesisigiza ne bakuba enduulu tractor netandika okumenya nga bwolabye bamenya wana abo mu lubigi anti yesonga mu busonzi bwe ng'esika wansi kazi n'akuba enduulu ne bajja ne bamugjamu. Sente zonna zagwera mu Miracle Center bwe yamala ozitwalayo nanga we nalabira. Kakati nina mukwano gwange omulala muwala wa Kirinda sokoleka musumba azongaza alina sente tugende empola kubanga ku musumba Badda ogenze okomya mu kkubo omukazi bamukuba embaga ne honeymoon neberedde ne ate byaliyo tibyaliyo kuli kwali kumubbako bubbi motoka kwe kulwana emmotoka n'ojjayo kwe kulwana emmotoka ne twagenda ku police Kira Road kati omanyi ababbi bano bagizi olwo emmotoka bagitaddewa bwe baagifuna ne bagiteeka mu third party immediately n'ekyuka eya Francis Adrowa okugibajjako bano aba Universal Church baamunoonya abawe kaadi yabawa kaadi n'atabawa transfer kati ng'ate baagala obufaananyi baagala ne gundu transfer yali aziwadde naye baali baagala transfer asayininge n'obufaananyi kyokka nga yamaliridde ndi bwe mmala Mukama nanziza engulu bano banimba nti nja kuwona siriimu nzirayo emmotoka yange nengisaba era kwe kudda n'agisaba n'antuukirira. Poliisi baalya buli ssente mu Universal Church. Abapoliisi ate tobamanyi naawe CID baalya buli ssente mu Universal Church paka lwe yajja ewange yampulira na ku Radio 1 program bagita Spectrum nga njogera ku bufere
ne background ya Kibwetere ngeri gyattamu abantu. Yes. Kakati nankubira essimu nanga pastor njagala okulaba nina obuzibu bungi. Namugamba nga ndiguna ngenda Mbarara kuba nali ngenda Maryhill. Nangamba mbadde nsaba nkulabe nga tonnagenda. Namuga okay yangu kali jangu enja. She comes. Ngenda okulaba omukyala Francis. Tosobola kumubba. Yenna amabwa gatulukuka masiga. I shed tears nga mulabyeko. Nalyoka nnyonnyola bwe bamulimba nti kwegamba abaali ku radio awulira nga balanga bw'oba olina siriimu oba walwala oba oli mwavu jangu Yesu akola byonna akakalango ke kamutwala mu Universal Church of the Kingdom of God wali emabega wa CPS manyiwo okiraba bw'atuukayo n'alinda ekyamagero kati lumu aganidda kanneekebeza agenda Brazil bebo agenda okwekebeza ye kanisa ya Macedo agenda okwekebeza ng'alina siriimu yajja ne results nga akaaba n'agenda mu kyaki munda pastor mpoza amulaba amuga sister wakaabye kiki namugamba nekebeza nga nase naga siriimu awona tugenda ku amangu ago the following week ne batandika scheme yaabwe gye bayita Mount Sinai campaign era nga ne batandika n'okuteeka ku TV nti bwo owandika ekizibu kyo mu baasa n'owaayo ensigo eyo sacrifice. Yes. Kati bo bagenda ku Mount Sinai bwe babikoleeza ne byako omuliro nga bali ku Mount Sinai nga newe ekizibu kyo kiggwawo yali ne kiki kiggwewo tekyaggwawo sirimu n'agenda mu maaso kati abaali ku deathbed wa anko w'ejjinja n'aga nti Mukama singa onnyamba n'enzira engulu nzirayo okubanja emmotoka era bwe yafunamu olungubangu banadda olwo baamukubiranga amasimu jangu tuwa obufaananyi ko ye ndi mulwadde tuweereza obufaananyi ne bubuteeka oba ffe tujje tubukime timulindeeko abasajja nga baagala kukyusa motoka these thieves Katonda wange balokole baki damu baki balokole musajja bamuggyako ki bamuggyako gundiye bamuggyako bwafuna olungu bangu ajja bafuna olungu bangu bakola ki ajja kakati bwatuuka nga bamugamba nti wategedde nti nedda emmotoka tolina gy'ogitwala wagiwa Katonda koyo wagiwa sisagiwa Katonda era n'amawulire monitor gafulumye eggulire does God need your car Katonda yeetaaga emmotoka nga ajagazaaki nkulaga jjiini y'obubbi eri mu parliament eri mu executive eri mu judiciary ng'okola kyonna ekisoboka motoka nagibasuuza naye baali bagitomeza yaligulira eddene nnyo era kyekyabaleetera n'okufiirwa tomanyi nti ne TV eno gundi rekodi yali yaabwe baasasula isi mu kooti kuba twatunka nabo okukakana ng'emmotoka emmotoka nagibajjako ne batuwawabira ntwabalebula naye naye nembayo emya kuba buli we nagenda nga Universal Church babbi okitegedde okukkakana ng'ekyo nkimaze ontegedde bulungi ninkiggala ani kwegamba jjiini y'obubbi ezeeranda Museveni kasita yakwatagana n'abantu bano ate ekyewunyisa ababbi aye ne bafuuka bakwano ba State House era bw'otabeera mubbi tosobola kubeera mukwano era be bamusabira kati njogera ku church teri mubbi atasabira Museveni abeewo luleeta wamuwuliranga nsabira president wange Yoweri Kaguta Museveni akwata bakazi enabba omugenzi lule ate yiga muveeko yiga teyasabiranga yakuwa ku sente teyasabiranga sente ze wazira andi gweze walya zonna ezo kati oyo sijjamukuba yiga yewange mukama amukuume ezize wazirya amulamuza ekisa ezize wazirya tajja mulamuza kisa yabba abantu abawala be yasiga sirimu abayise batono waliwo ne gwe nataasa nga naye bamusiiza sirimu era yiga kiki ka Hadija Reskings genda obuuze nabbi omukazi ajja kubuulira yabaki ate
ajja kuwulira ebizibu bye. Tomanyi yayimba oluyimba nti ow'olugambo olunvumirira naye yiga kye yamukola alifa akirojja kyalifa teyeerabidde alifa akirojja gwe mufuna omunoonyi omubuuze akubuulire honestly what happened, akubuulire n'obufere bw'abalule bwayiga n'abalala. Mondo teyadduka kuno bubbi anagenda kwesemba okuva MP era abantu banaaba basiru okumulonda abantu ngabo bali abasiru basobola omulonda. Omubbi adduse kuno ate naye simanyi era simanyi ne Katonda atusaase kati jine bwe kiba nti obubbi tukuza bukuze naawo tuyingira mu masomero twesimbangao nga batulonda honestly kati abaana babawa kugula bululu mwana watu ate mu masomero sente bazijjawa abazibawo bazadde baabwe kitegeeza kugulirira bubbi. Ontegedde bulungi ontegedde bulungi kati tunaatuusaawa kati tambula tujje tutunira jini yaki ya bubbi. Olwaleero Uganda ndoozi eri katugende nti 90% oba 95% Christians n'abasiraamu ng'obagasse 5% bebasamize abatalina ddiini naye ate waliwo another ndooza nga ku Christianity ne Islam tolayo about bagyeko ndooza 50% baakoowa kabalaba. It is hypocrisy in church, hypocrisy in mosques. babeera waka baakoowa era be bajja okubuulira sheeka omubbi, bajja okubuulira sheeka owa kino, bajja okubuulira pasita ono yankola kino, ono pasita yandya, ono pasita yanziba, ono pasita yanfera. Ebyo they are torn. Omusumba yabbako omukazi miliyoni 4 mu dollars yazijangana mu banka munaku ezi ngazimaze amugambye nti baawe alinayo omukyalo omulala naye alina byasindika ate alaba ng'agenda mu kubambaga naye aleeta asige mu kituuti yasooka n'amukuulako miliyoni 3. First time miliyoni 3 yamuga agenda ozireete kati nsabe bikyuke yazimugirako tororo ate ng'omukyala gwe babba educated alina masters naye abunanga bayivu basinga okubba anti basiru basoma kuyita bibuuzo tebasoma kutegeera bintu kyanjawulo ekyo bulaba bwe basoma balowooza ti sente ziri waggulu bewanike so nga sente ziri ku ttaka wano wonsanze enkola mu nkoko I harvest money kakati tutambula tutandika okukwata ababbi mu masinzizo bwe tubakwata bagulirira poliisi bakuba mu State House. Esimu ekuba ya State House yeragira omubbi bamute alidde ebisiyaga bamute banoonyereze ku batalidde ebisiyaga abayamba abasiyazi simanyi okiraba nga State House yekuba it is kavuyo ekitegeeza obubbi busibuka mu State House. Obubbi nakugambye syndrome yatandikira mu nsiko ng'omukulembeze w'eggwanga yagitandika ente z'abantu baazirya gwe bakuzaalawo kasanda sibuwekula teri mu luweero teri mu luweero abaayo bo tebalina bye baafiirwa n'amabaati baagabba naye tebazirya kakati babasasula tewali gwe basasula. Taata wange Nalumoso captain oba lieutenant simanyi oba yamalira ku ddaala ki naye yawummula baamuwaako kukuba nti azaawo ebyeruweero bwe baalaba nga atandise obitambuza byamuleetera buleetezi buzibu n'agamba itadde nga tebaagala babasasule eri eriyo ababbi buli kye baleese nti asasule ate bwe baagala okitwala ziri skimu batandika eno tugenda kubbiramu bwekiti eno tugenda kubbiramu bwekiti eno tugenda kubbiramu bwekiti ziringa ponzi schemes kati pineti tumubbiramu mmeka pineti akudde ejjembe wano simanyi okiraba gwe ne bazimba eddwaliro nga waggulu terisituka lidda mu ttaka eryo wali olirabye nga balinga abazimba beesi ey'amagye omugenda okwekweka abantu
negendako obuwumbi n'obuwumbi omusajja omu n'azimba hospital eyiye n'agiequipinga eya gavumenti buli mwaka bayisa sente za peneti ne basaba ne supplementary era ku peneti eddwaliro lya peneti balizimba lidda mu ttaka nolwekyo temuddayo okubuuza sente kungulu temujja ziraba temujja ddira era terijja kuggwa naye yaleeta ekiteeso ky'okuzimba eddwaliro eryo mu kiseera kinanyonyola ki bannayuganda nga n'obuwumbi ate obaka bwejjungira yalagira nti sene muziwe peneti nemwanyi nazo yali ayagala ziwa peneti simanyi okiraba kati otugambe ki notta ekya gavumenti okozesa eky'omuntu fo kyogamba sente zino kati tuziteeke mu ddwaliro emulago twongere tusitule omutindo gwalyo nabadde nkugamba kayanja n'agasimanyi abasawo babba eddagala abasawo tudde kamala obbabuulira muve ku basawo ba medical doctors nurses ababbi mubakwateko mu gavumenti abasawo mubaleke. Do you know what they go through? Bayita mu kaseera kazibu nnyo. Do you know what they go through? Omwaka 2012 omwezi gwa October nga 3 nali convicted tinawayiriza Kayanja nti ali ebisiyaga pastor Roberto Kayanja atenze gwenkakasa nti oli mukulya ebisiyaga tasiba zikweya gobo oyagala okakasa muwe katabaniko nga kanyirira kamuwe test ate ekyo nakyo tekiriko kabuuza gwe kamuwe kamaleyo emyaka nga gikyo kaveeyo nga kali intact emabega tekisoboka ongambe ndi kinasoboka kitya nga n'ababakwano baba muli ku lusegere nabo yabalya emabega wavaayo wonna watisayatise kaakati kitalo bankonvictinga kyokka nga sizanga musango ekyewunyisa bamama lutukonvictinga netusalawo netwesirikira ate mu 2014 Machi nga 31 sebo ne bampita ekkololo bannangirire ng'omuzira mu lutalo lw'okulwanyisa ebisiyaga mu ggwanga nembaga naye temunsiriwalirako gundi judiciary ne poliisi banfuula criminal kakati ate nfuuka nti omuzira mumbeere n'abo abamala nze Katonda kyanga ali nsasula kasa ne bennyambye basiima ate basiimye ndi mulamu singa sinnagenda mwenwanyisiza ebisiyaga musazeewo okunzigulako bisango eventually tebaleeta ekiteeka ate nakyo kyenakuba kyakakwata bameka tewali gwe baali bakutte kyakakwata bameka tewali n'omu byonna malya nsimbi now ndi emulago nkola community service oli mukuwandika balwadde saali mukoza toilet ati Kayanja yali alooza tugenda kukoza toilet simanyi tuwoze siweji kyebayita community service wayayinirizanga balwadde kyebayita community service kankinnyonnyola okimanyi bwe bakuwa community service kitegeeza ogenda kukolera community naye okola okusinziira ku bukugu bwo bw'olina so sigenda mbogenda kusaawa wali kati gwe tebasobola kutwala ku saawa tekisoboka wakiri bajja kutwala okole registry osimbise kubanga ekyo kitegeera records ozitegeera bajja kuteeka mu records nze banteeka mu counseling notandika okukansolinga abalwadde ate ndowooza n'omulimu ne gukunyumira gwennyumira naye lwakuba nti ate ekibonerezo kyaggwako mangu ate ngenda okwagala okuddayo nga ndi too busy too occupied ate awo olutalo si lwendunyinyiitiza naye nga kati kantandika obbakwata ababbi si kwekwata Chris mu biro abasiyazi kwekwata Chris mu biro mala Chris mu biro ticha makande George oyo ali Luzira myaka 12 then tugenze Pastor Isa abiri Ronald naye n'omusika oyo naye ne musika oyo asavinga emyaka 12 abiri omulamuzi afiireyo oba afaafe tuba tufiiriddwa naye bye okuda ku bwana nga abusubiza gye babasindika mu kkomerayo tebabasiyagirayo anti kyova olabanga ngamba abaana abalenzi abalaba abavubuka mwewale okukwatibwa ku wrong side of the law weegendereze toba toyingira biduula tokola kintu kyonna kinaawaliriza kutwala mu kkomera kubanga oyinza okutuuka mu kkomera ne wejjusa nga ate n'akabina bakoze ekyo bakayuziza waliwo chairman owa LC bamukwata bubbi ne bamutwalira ali muno mu kawempe yavaayo nga akabina nga bakakekejjudde nze nakimanya yambulirako akabina bakakekejjulirawa eruzira ate ku bwereere ate bwe bamanya nti chairman ne baga alabika alya nnyingi ate n'akabina kanene katumulaga ettaaki bakabiza luzira era kyamuviiramu obulwadde nakati simanyi okiraba chairman omulamba chairman wa LC1 omulamba kabina bakaliridde luzira
Tovola banga abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala mbagamba mwewala okuzza emisango egiyinza obbatwala mu kkomera mubeere beegendereza. Kaakati muntu bali tukyagera mu maaso now nakolera ku mwana mugimu nakulabira actually simanyi nze nsubira nti Uganda terina gavumenti mu kiseera kino. Abalimu ba business people sente bakola zaabwe bali bakola ddiiru netoola ekiralu abantu babawuddisa buddisa nti tulina gavumenti. Bwe tuba tulina gavumenti omukozi waffe enamba emu gwe twandibadde tulagira ye president Museveni Yoweri Kaguta Museveni. Yes. Omanyi bwe yagamba nga muli mu State House? Waliwo wa Al Jazeera yamubuuza naye tolaba nti okoze nti zisikyakole nze nkolera famire yange abaana bange n'abaana bange bwe bali mu State House mwe bannamawulire basirumwe. Museveni yagamba nti omanyi nti bannayuganda obwavu obubatawaanya bakadde baabwe tebabakolerera nze abaana bange mbakoleredde balabirira bugagga bwabwe. Nali nninda munnamawulire omu oba Kwezi Robinson saaliyo aveeyo agambe nti sebo wekitibwa president mbadde njagala okubuuza ekibuuzo nti ogambye nti gwe wategekera abaana bo yes wawamba ennaku z'omwezi 26 January 1986 yes twakulaba ozena mundu n'essaati yo wali ogikoze bwoti ye yalina ki wali ogikoze bwoti ng'agifunyiza bwati era bwe yalayira okiwulira era n'alayira ng'akutte Bayibuli n'akakufiira ke kano ng'akapoliisi ako kakati ffe twakulaba na mundu kikye walina kyoyinza otugamba nti kiwategekera abaana bo prior to getting into State House. talina Museveni ekyokubiri buli muntu yenna kati boyita abaavu bonna nabo bakwate mundu bagende mu nsiko kubanga ye solution y'okufuna sente mundu tewali yakimubuuza. N'amala n'akola statement endala ti abaana bammwe ekibabuziza emirimu basoma courses nkyamu. Nenninda munnamawulire amubuuze naye ssebo wekitibwa president gw'okulira gavumenti gw'okulira enteekateeka y'amasomero mukyala we ye minister wa education courses ezo enkyamu lwaki zibeera ku syllabus eza universities n'amasomero amala. Bona bannamawulire you are too timid. Actually you are not even fe abagezi tebatutwala sebo ba screening batwala mbuzi fe abagezi bannamawulire kati kwezi bayinza omuteeka ku squad egenda wa president tebasobola bamanyi byenja okubuuza ne byenja okwogera bijja kunyiza omukulu kubanga zisagala byayagala kuwulira. Sali tomumanyi ono wa gundi Shaka Sali tebyamukala byali agenda okubuuza president n'amala n'akama nti bampa ebibuuzo ebyokubuuza biba byediting nga sisobola kubuuza kiri outside biba bikuwa mu presidential debate. Era bwe mubanga mugenda okubuuza ebibuuzo abagenda wa president babasaba ebibuuzo mu advance kakati ne babikomyawo nga babyeditinze ne bajjamu ebinyiiza omukulu kati tosobola kubuuza kibuuzo kiri wabweru webyo bakuweereza kati tirina makulu obe kinaswaza omukulu nze sigenda yebyo bya kitumba abo so wakati kyovolaba nti tubulwamu abantu abasobola okuba n'eddoboozi kati Kayanja naye ng'avaayo ng'agamba nti abasawo babbi. Nali mu ddwaliro nga abaana babaleeta balwadde kwashako malnutrition mwana mugimu ward kati nga abasawo bakebera nga bagamba omwana ono yeetaaga scan yeetaaga x-ray yeetaaga kino kati omu referringa for scan mwana mugimu tekuli scan mulago scan zaamu nfu bagamba tulina genda bweru kati nga abasawo beesonda mu ssente mwe be muyita abali b'enguzi oba ababbi nti babba eddagala beesonda mu ssente. How much money do they earn? Abasawo Museveni yagamba obbawa ssente yagamba nti naye tabeesiga naye baani ababba olw'eddagala abakulembeze b'amalwaliro bebadibba waliwo abali mu administration nga si basawo bebabba eddagala bwe liyingira bweriti ng'ate balitikka nga lifuluma ate balitikka system ebeera bweru y'omusawo alyagala ono omukono talina waalisa talina abbe katonizi anaazijjawo kubanga omusawo bamuwa ddagala lya kudispensinga balwadde era wali mu pharmacy libeerawo nga bwotwala ebbaluwa ne balikuwa omusawo tagaba ddagala emulago malwaliro government omusawo just prescribes
then nogende wa pharmacist nakuwa eddagala naye mu eyo chain mulimu ba administrators akulira store si musawo abo bebabba eddagala ne bagenda ne baliguza clinic season ez'ebweru okitegedde bulungi nebo balinga nabo balyagala nao wuliriza ne beesondamu ssente nange kenyini nasonda and after that tumaze okukola diagnosis emaze okukolebwa kati prescription ya ddagala kyalino neddagala teririiwo specialized livaawa tulina dinoonya mu pharmacy lyammeka 200 ezo nazo basawo omukyala ze n'omwana talina buyambi ababodaboda kye bakoze abakazi okubakola embuto abasuubusizi ba Chutex bano bansiika chapati bano banvuga taxi bano bazimbi ajja ku site ku kyalo agenda okuvaawo omwezi gumu ng'akufunyisiza abakazi embuto aba taddamu kudda mabega omwana yakikola ewaffe mukuya namutwala okuzimba yaliko akinkoledde anti abaana babaleetanga wange kati gwejjajja nabaso bwe nabakuzaamu ne mbamuleetera gwejjajja kati abaana bwe batyo bambi be basibira mu mwana mugimu tebaliiko buyambi bali vulnerable kati eriyo ab'omutima omulungi abasawo do a very wonderful job lindako waliwo akaana ukamagika embeera nako wano kamavini kebalira ejjinja ebisiyaga nduka ebisiyaga ekaliro ebisiyaga nawayikoke musajja yakakidnappinga for 2 months nakalya ebisiyaga kakati bankubira essimu nakasanga yiganga mu ddwaliro akulira eddwaliro nanga nti pasita nti tetulina kyakukolera mwana ono avunze naye tetulina bujjanjabi okujjako nga tukoze rifaro ne mugamba mukole rifaro emulago nze nja bikukolako ne bangamba nti kale nakola rifaro nze nenkoma okukola arrangement nenjogera n'abasawo ajje omukyala bw'atuuka mu ddwaliro n'omwana amuleese about a week later ng'omanye ekiriwo bamugamba dde yajja kudda tebalina kye basobola kukolera mwana oyo emabega ekyenda kivuddeyo avunze omubiri gwonna nenkubira Paul Kagaba ne muga agenda omukime ku ddwaliro ajja awaka okujja awaka mukyala wange yasooka n'agana tajja wano ne muga nze nannyinimu tibwajjanga ngenda konze fight omwana nga bamuleeta nga tutandika okubeera nawe wano ndoza yajja around Friday ku Monday mukyala wange n'agenda ewaabwe sakuba simu sakola ki nze cause ndi kuki ku mutima if you don't understand the cause then you are not worthy to journey with me kati okukkakana ng'omwana akoze ki mulabiridde nagenda ku Subi FM wa Ahmad Bogere Maseni nampa audience netandika okukola campaign ey'oku fundraisinga kwatwali tetaaga obukadde ng'obwo nga butaano nengende wa Seroma Lieutenant Colonel Sekide bwe namuyitira munanga nti pastor you are doing a very wonderful job ali ludda wa Kampala Hospital kyetwetaaga ki beetaaga colonoscopy emulago tebagikola olina genda wa bweru era Dr. Kituuka ye yagikola omukyalo oyo Dr. Kituuka ye yagikolera ku Kampala Hospital wali ekittante otegeddewo ekamu okyawo we yagikolera liri kittante kati we yagikolera ama colonoscopy ne bakizuula nti ekyenda kyakosebwa kyonna then nino mugongo avunze kuba yamukubanga ebyuma n'omutwe ne bamuleta anti aganya omuli ebisiyaga kana katono myaka 7 kyokka bannango era bano abasajja bano bona singa abaana baabwe babali ebisiyaga ne balyoka bategeera ne bazzukulu baabwe kwanoze ekyo kyekiyinza okubasomesa ti okubba ssente z'eggwanga kibi nabo bagende mu ddwaliro nga banoonya colonoscopy nga teriiyo anti bo babajjanjabira bweru ate tebafiirayo bafeera anti batwala bafudde era batwala bagenda kufa era nze kyobulaba wali olabye MP afiiridde ebweru oba minisita afiiridde ebweru ne ngandi nkungubage nkungubagaki nakungubagira Nyakayirima kubanga bambi yali agezezaako era oyo ye era kyekyamutwaza tumwine naye mukwano gwange naye bambi he tried to do a good job diligently teyali mubbi kakati simanyi okiraba at least those embala y'abo abasajja tebaali babbi naye guno omugigi guno gwonna kakati nolindako waliwo omusajja yali akola mu banka waliwo omusajja yali akola mu banka obukadde obutaano saafuna nyingi naye nafuna ezasobola okutuyamba najjanjabwa nange nenyongirako kabesikale nze namujjanjaba omwana yawona era ali wano wabeera asoma muweerera
musumba we Marvin Tubanone muwere omwaka guno atuula P7 bambi at least I thank God omusajja yamuli ebisiyaga tewamukwata omusajja yamuli ebisiyaga yasibwa emyaka 16 akyali yeruzira ali bamusibira eri waabo bamusibire yali bamusibire akati yasala plan kati police yakola investigation nebwe lwe bagendanga mu kooti nga yeegana akati after I think about 4 years baleeta plea bargain n'agamba kanzikirize mpone kuba kiri kyaliko nti attibwa kuba yali alidde akaana aggravated defilement attibwa naga kanzikirize kati bwakkiriza kooti neega nti okay katumusibe emyaka 16 but without remission teri kugisalako